Okay, ezimu ku statements ezisinga okunyiiza mu bulamu bw'ensi eno ye statement omuntu wagambira munne nti oli wa kisiraani. Sijaagalira ddala obulamu bwange. Naye ate nnyongedde okukkiriza nti mu butuufu waliwo abantu abamu nga bo ba bisiraani. Minister wa local government, state minister wa local government, Nameere Justin, honorable minister. Simanyi oba kiki kimutambulirako naye waliwo ekitali kituufu nga minister yandiba nga yeetaaga okusiikinga advice mu bamusingako. Honorable Minister Nameere, wabaddewo ensonga ebadde etambula ku mukyala oba ku muwala amanyikiddwa nga Betina. Saayagala nnyo yingira mu nsonga zino because nalabe nga it is not worth my time, naye kano mbadde nina okukakola. Honorable Minister Nameere yavaayo okusitula mbu eddoboozi lye ku bintu ebyali bigenda mu maaso ku mukyala amanyikibwa nga Betina. Betina abasinga edda bamulabanga mu nnankyukakyuka, naye lwakya lumu n'atandika okwogera ebintu ebiri contrary ku by'enkyukakyuka. Ekintu ekyanyiiza ba foot soldiers because ye foot soldier bw'okeera ku makya n'ogamba nti you stand for the struggle, aba ayagala kigambo kimu buli ky'oyogera yogera ku struggle. Kale ne obanga oyogedde ebirala kasita otayogera bigambo bikakkanya biweebuula oba birumba struggle, tebakulinaako buzibu. Lukyalimu Betina ng'atandika okukyusa ebigambo bye. Ne bamulaba bulabi ne tumulaba bulabi. Naye we yakeera ku makya n'atandika okulengezza omukulembeze w'abannankyukakyuka. Abaana bagamba ggwe ojja tulaba kimaafiya. Betina yali alowooza abaana ensonga baagivaako bassebo ne bannyabo. Kumba abaana baali bamuterese. Olunaku abaana lwe baategeera Betina waakolera, baakeera ku makya mukola ku violence. Olaba nti yayita madamu violence, naye abaana baamukozeko violence okukkakkana mbu nga omulimu gwe bamugobye. Era bwe baamugoba yava n'ateeka post ku mukutu ne trending. Omu ku bantu be tumanyi abasinga obuukira trend ye Nameere n'avaayo okusitula eddoboozi lye mbu okusaasira omukyalo ono. Mu bigambo bye Nameere n'asuubiza omukyalo ono omutwalo gwa $, bassebo ne bannyabo. Omutwalo gwa $, gwe yali tagenda mmuwa. Twabadde tuli awo obutambi ne butandika okufuluma. Waliwo aba recordings omukyalo ono Betina ng'ayogera ku Nameere nga bwe yali yeeyogeza by'ataakole. Akatambi ne katambula ne kagwa ku Nameere. Nameere kye yakoze mbwangu awo obutaswala n'amuweereza $5,000,000. Now okugezaako kavaringa Nameere okwokya yakutte $5,000,000 n'aziweereza Betina. Olwamuweereza $5,000,000 Betina n'asanyuka n'amuweereza ne message n'obubaka obumwebaza. Wabula Nameere nga omumanyi nti oba aliko abamutambulirako abamu yamalirizanga $5,000 ze yamuwadde azongeddeko ebigambo by'endowooza nti tebyasanyusiza Betina gwe yaziwadde. Betina just a few minutes ago azzeemu n'addiza Nameere sente ze era n'ateekayo post n'agamba, today I decided to refund Honorable Nameere's money because of the video she made yesterday. I believe the video contained many things that were not true, and I don't want any misunderstandings between us. I still want to thank her for everything she has done for me and for the help she gave me. I truly appreciate it and I wish her all the best. N'amuddiza millioni ze 5 eyo screenshot n'obubaka n'abussaayo. Sent $5 million to Justin Nameere, bassebo ne bannyabo. Olowulidde akagambo ako ne nkakasa nti
waliyo abantu nga bo emikisa tebalina. Mbadde njogera n'omuntu omu n'aŋŋamba Justin Nameere we yakeera ku makya nabba akalulu ka bannamasaka nti bannamasaka bakolima. Buli Nameere kyagenda okukwatako kigenda kusigala awo. Justin Nameere ye muntu omu ku bannayuganda ndowooza abasinze ofuna backlash from the natives, from the Ugandans. Mujjukira saga eyaliwo ey'emmwanyi. In fact ono omuwala yagikozesezza nnyo. N'agamba omukazi oyo mubi nnyo, kirabika n'ebyemmwanyi bituufu. Mu kakilipu akaafuluma ku mutimbagano. Now, Nameere kyamuwaliriza omusindikira $5,000,000. Olwamusindikira $5,000,000 Betina yazireceive ze n'agamba thank you neyeebaza. Naye ate olwamaze Nameere n'ateekawo ka vidiyo akalala ng'ayagala okukakasa. In the due course of okukakasa, Nameere minisita wa Museveni yamaliriza ng'ayonoonye. Eno tweet omuwala gy'akoze ng'amuddiza ssente ze tekomye kwanika na kunamya Nameere wabula emukakkanyiza to the fullest. Abadde alina omuze gw'olowooza nti ssente emala buli kimu. Nze we nalabye nga Nameere ataddeyo ka vidiyo nga displayinga ssente dollars n'akasa ku social media, awo ne ŋŋamba ono talina kuba minisita. Era omuntu omu n'aŋŋamba oyo reshuffle ejja mu myezi mitono nnyo Nameere agenda tuuzibwa. Oba just abantu tebayiga mu babaddewo. Waliwo ebintu ebimu nga kyovala omusajja gwe bayita Balamu, musajja mugezi nnyo era Balamu alina jjajja omumalira. Wemukera ku makya nga Balamu bamuwadde n'ekyoba vice president temwewuunya. Because Museveni okukwata omusajja nga Balamu gwe yajja mu bidongo n'amuwa obwa minisita w'abavubuka, n'amugjawo mu myezi mitono nnyo n'amu elevatinga n'amuwa ekya cabinet minister. Kati Nameere cannot be that, because when even the public has tested her, a full minister tasobola kukola Nameere kyakola. N'okwata ssente n'ozikuba ka video n'oteekayo ku mukutu mb'oli mu kweraga nti olina ssente. Nameere alabye ennaku. Ovanga ku minisita atambula ewantu naye nga buli omu amugeya. Agamba oyo yabba akalulu, oyo yabba akalulu. Kati n'abantu abadde bamwesiga nga Betina kyamukoze kiraga nti Nameere omulamwa talinaawo. Amuddiza $5,000,000. W'otunuulira screenshot ya ssente z'amuweerezza, njagala ozitunulire bulungi nnyo screenshot eyo. Akulaga amuweereza $5,000,000 naye w'olengera ku balansi we, balansi akulaga nti asigazaako $10,000 newankubadde nga zeebise ne space gy'olaba esigadde awo ekulaga nti ya digits ziri 4. That is 5,000 if I'm not mistaken. Nti omuntu abaddeko ne $5,000,000 n'aguma n'amuddiza $5,000,000 ku account n'asigazaako $10,000. Kiba kitegeeza tayina kyeyeetaaga ku Nameere, tayina kyayagala, wabula mu post ye asigadde tali disrespective era agambe I'll still thank her. I still want to thank her for everything she has done for me. Ebyo byonna singa Nameere tewakwata mu mba z'abannamasaka akategedde givuge amanya bampita simpabula. Maliriza video eno ankutegeeza gwandaba muganda wange ennaku z'omwezi nga 3 mbayita mwenna abawagizi bange tugenda beera ku A&S ekyanja. Abawagizi bange mwenna ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini lugenda beera lwa Sunday mbayita mu kyenatuumye the Golden Era branch. Kana abasinga muyinza obutakategeera naye mugenda kategeera mpola the Golden Era branch. Eno event nagikoledde abantu abakulu myaka 35 n'okugenda waggulu, mu abawulirako ku music owa old school owa oldies
tugenda kubanga tunyumirwa ko olunaku. It's going to be a branch tutandika saawa 26 okuyingira emitwalo 5 per person. Abula mwabagala table ya mitwalo 2 waliwo emitwalo 3 n'emitwalo 5 basebo ne banyabo. Nasanyuka nga muzze bannaye mujje tunyumirwe mujje twejjukanye ate mujje mumpagire. Amanya bampita Simple. Thank you so much for watching.